Katikkiro Charles Peter Mayiga ali Namibia abataka bagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka gyali Namibia gye baamukwatira oba gye baamusibira oba gye baamuwambira era nga bano basuubiza okwogera amazima gennyini gye bagenda okusangayo ku biki ebikwata ku bulamu bwa Kabaka. Kati nno Ssaabasajja Kabaka waliwo ebigenda mu maaso, amazima agongedde okuvaayo, Bwina ayongedde okuvaayo ku ddala ekituufu bulijjo kye batukweka okuswala kutuuse maaso ga Katikkiro Charles Peter Mayiga ali miswalo myerere yeebuuza bino abadde akola byaki bulijjo. Akaso tutandike bwe tuti tubirabe. Abataka bagenze ewa Namibia bagenze kola ki bukulaba Kabaka. Abataka bagenze wa Namibia kukola ki kulaba Kabaka. Abataka mumaze obudde mulaba nti Mayiga naye waali. Mayiga anyonyeza Kabaka. Mayiga akoze buli kimu to make sure nti afuna just a small voice of Kabaka, at least ekifaananyi, at least ka video naye biganye. Mayiga imukonoona bono. Mayiga, you're spoiling things for yourself. Buli chokola chikulabisa. Buli chokola chikulabisa. Oli mukonoona. You're spoiling. Instead of kwegamba buli chakola chimusuula wansi, buli chakola chimulabisa instead. Buli chako towayi kyogenda kukola Mayiga kiveyo perfect. Njagala okubajjukiza Bannayuganda nti this is our generation. Munnayuganda njagala nkujjukize nti this is our generation. Tewaali kintu kyonna kye basobola okukola mweno generation ne kituyitako. There is nothing. Era Nsereko, Muhammad Nsereko, nkulabye okoze video nga wena mu kubackinga up ka video aka fake Kabaka. Musimanya video ya ddala. Gwe Nsereko omanyi ki? What do you know? Kicho omanyi? Nsereko tewali kyomanyi. Tukumanyi bulungi nnyo oli mu kubackinga up agabi. Oli mu kubackinga up your fellow thugs. You're backing up your fellow thugs. Nkugambye PTA is a product of Nasser Road. Maze almost 10 years at Nasser Road. Ezo video tuzikolanga. Kakati twakoze da video eya Mayiga eri mu kutambula nga Mayiga kenyini ali mu kwogera ebigambo byennyini. Kabaka ali fake byabadde ayogera. Abana bagezi bakikoze dda. Era video ngina kujiposting after this live. Nga Mayiga kenyini akuta kapapula ali mu kwogera ebigambo byennyini nga face ya Mayiga n'obuwani bwe nga kwebuli nga omubiri ogwajjo mugujukira bulungi mbu Kabaka tutuzizaako omutwe gwa Mayiga. Ekifo kyennyini background gye bakoze naffe tukoze background yaabwe. Akapande akabadde waggulu nako tukataddeko. Simanya live Namibia nako ne tukateekako. Okubalaga nti nno kye mwakoze naffe tusobola okukikola. Naye ku luno tusazeewo okukikola nga face ya Mayiga si Kabaka. Video emu kutambula. Era tugenda kugipostinga wano. Njina in my inbox. Nga Mayiga kenyini ali mu kwogera ebigambo byennyini fake Kabaka byabadde ayogera. Eno generation bagita .com. Generation yamwe yaggwako dda. Guno omulembe mulala. Guno omulembe bagwita .com era. It's a .com era. You can't play on our minds. Tulabirawo ekiri fake. Tulabirawo ekiri original. Tulabirawo what is edited. Tulabirawo. Tuna applications. Iso okula ebintu ebyo. Mewano video temuziraba. Ne bakwata Museveni, ne bamuzenyisa dance. Waliwo omwana yakwata video n'agatta no Museveni n'agatta no president waffe ne batandika okuzina dance. Egyo bayita AI. Artificial intelligence. Artificial kitegeeza something that is not original. Artificial kitegeeza something like a copy, a photocopy. Ekibaita artificial. Nti omuntu ali original wano
osobola okumukolamu artificial owokubiri oyo n'omwogeza ebigambo original ono byabadde ayogera. Iyo application bagita AI, artificial intelligence. Okategeera, artificial intelligence, that is AI in full. So AI eyo ye AI ye muje bakozesa mukala kayimba akamasavu nibogeza ne bayimbisa Moze radio okwata bukwase dobozi ne ka voice of Moze radio nokateka mu yo application ebisigadde ojja kwogera ebigambo oyogera ebigambo then oboso okubiddamu nga gundi Moze radio ayimu kubyogera eyo je baita AI, artificial application. So temusobola kutubuzabuza, you cannot. Mayiga tukimanyi bulungi at this moment. Owedde. At this moment mayiga okimanyi bulungi ne mayiga omanyi bulungi tabantu bakukyawa ne olemedde mu office. Omanyi bulungi abakulu ababuganda abakusookawo abamukati be bajjajja bakusookawo mu system ya Buganda tebakyakwagala. Okimanyi bulungi naye wena olemeddewo musajja gwe right ovako peacefully because already okimanyi nti Obuganda tebukwagala, already okimanyi nti Abaganda tebakwagala, abakwagala ge agabbi ago genyini gewateeka emengo Abanyarwanda abo abakumpanya abo bemulya nabo sente omugati nga guvudde eri mu state house abo bokukusa n'obutwala mu state house be bantu bo naye abaddala original bemwasangawo tebakwagala bawulira bafa buli bakulabako babagana kusesema whenever they see you emitwe gibaluma just okuwulira wuliza speech ya Mayiga. They are so fed up of you tebakwagala. Kikugambya alali. Ate nkimanyi nti nawe okimanyi. Not only Baganda, but now generally Ugandans don't like you. Mayiga, Ugandans hate you. Naye akaseera kagenda kutuuka ogenda kwejusa. Namwe kennyini mwakitegedde bulungi nnyo nti Kabaka gyali temusobola kumuwa speech eyo najogera. Mwakitegedde bulungi bye mwawandiise ebyo ne mubiwanika kapapula. Mwakitegedde nti temusobola kubisindikira Kabaka gyali Namibia nabirecevinga n'abisoma. Kabaka tasomangako ku baluwa nga tayambadde buwaani abuteekako. Nina kafaananyi kempostinze ku page eno yennyini Kajubi Fred tu nkoto obufaananyi bwa Kabaka nembuteekaawo ng'ayambadde obuwaani nenkwata ne fake Kabaka waabwe naye nemuteeka bbali. At this moment Kabaka mwamuwa obutwa bwamukolako. Eyesight ye yafuna problems. His eyesight isn't so clear. That is why kuva maka kaseera paka olunaku olwaleero Kabaka akozesa obuwaani nga ina kyasoma. Mayiga nawe kenyini oyambala buwaani tewali lunaku mb'owi mu kusoma olina ebbaluwa gy'osoma nga totaddeko obuwaani. That is not there. Buli kyokola kubeerako obuwaani. So Kabaka ye kwegamba ni mwana muli badongo muli bafala. Kyemwakoze muli bafala. Kyemwakoze kyabalabisiza. Kyemwakoze kyongedde okutulaga nti tuli ku mulamu omutuufu. It shows us nti tetuzikiza because temusobola kufakinga. Twagala Kabaka original. Abataka mubakutte mwabataka mubatutewa Namibia. Bakoza osimanya video nga bali ku airport. Kabatuukeyo baleme wadde n'omube bataleme kukwata y'ekifaananyi nga ali ne Kabaka. Mujja tuwulira. Baasaba dda
okugenda Namibia ne mugaana just okwanga mutegedde nti katembeere eri serious nnyo, the situation is so serious, ensonyi ne musalawo nti mukama bayite omu babiri basatu bana batano naba bagenze kanchiwe nti nokuliko omutaka original nga totuteeyo zi duplicate zo Kasujju tumumanyinga omutaka original. Kasujju wagenda wantu nagamba kituufu I've confirmed Kabaka yeye awo tukiriza. Kasujju abaddeko omutaka Katerega abaddeko banange mutera mu comment obo mutaka Katerega abaddeko kwa abataka abagenze Namibia. Obo mutaka Kasujju taliko, omutaka Katerega taliko, abagenze ezo zidami sikirumamu ezo dami za mayiga. Njagala okubagamba nti nno abataka abo bemulaba sintino bonna Kabaka yabasiima. Kabaka ayina abamu be yasiima ng'omutaka Katerega, ng'omutaka Kasujju, abo Kabaka yabasiima ne abasigadde si bonna abala siba mentioninze baweerako Kabaka be yasiima ne banno abatambula ne mayiga abali mu State House nga bakima omugaati ezo zonna dami za mayiga. Ezo dami za mayiga mwabalaba mu State House nti Museveni president tusumanya tusaba otuwe ku sente tugule ettaka, mugule ettaka mu Buganda. Mwabataka imwe abataka mugenzi wa Museveni, those are dummies. Ezo dami abo Kabaka tabasiima nganako era nkiwanti n'ebintu ebyo Kabaka kasabi mutuukako sikiwanti ajja kusanyuka because mwamulabisa nnyo Paul Musisi Chakabi mwamulabisa nnyo. It's like mwalaga abantu nti nno mu Buganda muno Museveni asinga Kabaka amaanyi. Mwalaga ensi nti nno mu Buganda muno Museveni yasalawo. Mwalaga ensi nti nno mu Buganda muno Buganda ya Kabaka jatwala taina mumanyi. That's what you proved to the world. Nti Museveni tupate twagala otwene ku sente milioni 10 musimanya bakyuse ebyapa batukolera ebyapa milioni 10 babakolera ebyapa nga mwina Buganda Land Board ya Buganda Land Board esokubakolera ebyapa. Buganda Land Board ebakolera ebyapa without Museveni's permission. So abataka bagenze I am very sure 90% nti mayiga yalonze muze damize. Kasujju omutaka Kasujju abanga taliko kweyo timu I doubt. Omutaka Katerega eyatandika ekintu kino nti fe abesobola tetusobola kugenda yo ne tulaba Kabaka. Omutaka oyo Katerega wabanga taliko eno timu, those are dummies. Era teacher yafuna da information into omutaka Katerega mwagala okumunyiga because yateekawo embeera eyo mu bataka twagala okulaba ku Kabaka, twina sente zaffe, tiketi tusobola okuzigula, visa wazameka, we have the money. Fabazina tusobola okwekwatamu bantu nga 10 nekyesesa bwenkiriza mugende Obuganda buna bujja kuvaayo kasasiro. So omutaka Kasujju wabanga taliko, omutaka Katerega wabanga taliko, just nontaba bagenze bayinza okubatuusa Namibia ne basula mu hotelu nakunga 2, 3, 4, 5 ne bakomawo ne batuwa amawulire nti Kabaka tumulabye, batuganya okuba ebifaananyi kubanga liri eddwaliro lirina amateeka era n'amasimu twagalese ebbali. Eddwaliro lirina amateeka, omuntu nga Kabaka
eddwaliro lirina amateeka ku muntu nga kabaka. Kabaka mugenzeyo twagala mukwate video. Tumanyi video eziri original. Video nga ya simu. Mukomeewo abataka mu abagenze. Because you have presented Uganda. You have presented Abaganda. Abadde balinamu ku ssente zaabwe. Nga bo baddala. Bantu bakabaka original from day one. Basazeewo ne bakwatamu mwe dami. Abasigadde abalina kabaka ku mutima, abalina Obuganda ku mutima, abamanyi amazima nti Mayiga mubbi yajja kwonoona, mukimanyi bulungi nnyo nti gye mugenze muyinza okuteekawo embeera ne mukomawo ne story mbu kabaka batuganya okuyingira n'amasimu gaffe, era amasimu twagaleesawo ku counter ne tuyingira, amasimu gasigadde ku reception, bananga amateeka ag'eddwaliro muteri kukwata ka video, amateeka oba teri kukwata ka video, then video eyafulumye jjo mujja kukinyonyolako. How will you explain to us nga masobodde okukwata video ya jjo? Let us assume nti yaddala tukimanyi it is fake, but let us assume nti yaddala. So mwagikote how did you capture that clip nga limukwogera? So mwabataka abagenze mwebereremu kubanga tugenda kubabuuza ebibuuzo nga mukomyewo. Nkiddamu abataka abagenze Namibia tugenda kubabuuza ebibuuzo nga mukomyewo. Ebifaananyi biriwa nga muline kabaka obanga kabaka ayogerako nammwe, video ziriwa? Because I have a feeling nti Mayiga yalonze muziddami, tiyalonze bali abataka original. Bakasujju, omutaka Katerega, samulabyeko. So mu abagenze tugenda kubabuuza ebibuuzo nga mukomyewo. Understand that. Temugenda komawo mwogere bwogezi mbu twatuuse eri ne batuwa amateeka mbu teri kwata video, teri kuba bifaananyi. Temujja tunyumiza kasasiro oyo. Temujja. Because you've presented Buganda. You've presented everyone. Nabo abamazima abena Buganda at heart bemwaganya okugenda, you have presented them. Kati video kebule ebifaananyi kabibule mujja tubuulira. Yes, twagala live video nantume walumbuye nga bwagambye. Ezo video tujja zeetaaga for intelligence purposes. We are so intelligent. This generation is ours. Temusobola kutuzanyisa mweno generation. So ezo video tuzaagala for our intelligence purposes. Tugenda kuziyitamu tumanye if it is original or fake. Ensi tugitegeeze. Because ensi erindiridde ffe. Ife abalina lulwo okufulumya ebintu bino. Drone kweri. Syndical request abantu obawe information oyo. Syndical request drone kweri ku live. So waliwo amawulire agavuddeyo olunaku olwaleero, ndoza mubirabyeko bitambudde ku social media. Museveni asindise Nabanja. Ndoza Museveni ye atidde okwogera, nasalawo akwate damize, one of his dummies, nakwata Nabanja namuwa obubaka abwe abana Uganda. Bubaka ki? Ng'obubaka bugamba nti omuna Uganda yenna nga oli mwavu bagina kutwala mukomera. Bagina kutegira batya nti oli mwavu. Census yabaddewo. That is why I was not available. Bunamanya nti no bayingide mu kikomera kyembeeramu n'empitira manjulo badoba style n'engenda. We kasasiro simubeeramu. Siberamu yo rubbish mbofuna sente meko omwezi. Mulya mere ki? Oinako balance meka ku bank account. Oinako balance meka ku simu. Ekinabiro ne toilet biri munda biri wabweru. Rent osasula sente meka. You ask me that rubbish. Personal information. Burala ogenda wa private hospital, government hospital.
Abaana bo bali ku ssomero ki? Baliwa? Is it a private school, government school? School fees osasula sente meka? Bana bameka boyina? So bagenda ku basinga on that information. Kati banno omwana ali ku government school, bwe tulwala tugenda government hospital, renti tusasula mutwalo 8-7, tumanyi okusasula mitwalo 3 kitundu. Kusimu yo kuliko sente meka? Kuliko 13. Wakomadde okukola deposit ku simu yo myezi 8 mabega. Bank account kuliko sente meka? Bank account siyina, bagenda kubasiba. Because Museveni agamba akoze buli kimu to make sure nti Ugandans become rich. Kati gwe, why aren't you rich? Mwagala fina tubere babinga mmwe kiki? Mwagala fina tubere banyugunya nga mmwe kiki? Toloza nti n'omuntu okubeera nga mwavu nti yala naye aba akyagala, akinyumirwa, akizanyiramu. Kasasiro kyoyo. Kasasiro kyoyo. Wemba mugenda kusiba abantu, then mutegeke amakomera nga 10. Because 70% of Ugandans are poor. 10% have chances. 20% are thugs, rumpens. Mutudomo mu government, mubba taxpayers money. Thugs, rumpens, gabbi. So don't think intino buli omu aina chance nga mmwe. Era don't think intino buli omu nawabanga aina chance asobola kubba nga mmwe mubba. Sente zino kugenda mu malwaliro ne mukwata ne muzikuba busu. No wako muno minister gundi natwala kwa akawumbi, minister gundi natwala kwa akawumbi, nabanja natwala kwa akawumbi. Sente zino kugenda eri kotiddo pakwachi nebbi, Bazimbezi government school abaana n'abantu banno tuyina okuyimuka tugoba abantu banno musuke muve ku bino. Mbusimanya Kenya, Bukenya, your police is like brothers and sisters. Bukenya, your police, they come on horses. Across our police, it is military. Kasasiro yo. Wetubanga tuyimu se. We can do what Kenya did. Because even in Kenya, okuyimuka, they first feared. Ne time yatu se, nebeja kwa katengo. Nebagambe chijja chije. We have to stand up and fight for our country. Nebayimuka. So nafe wetuyimuka omusirikale nalabira ddala nti we can't kugamba namba yafe nende nnyo tuli bangi nnyo, there is nothing they can do about it. Era batya. So I don't believe in that kasasiro. Bwambu banakenya bo bakosa rubber bullets in Uganda tukozesa simanya real bullets. Busimanya in Kenya abobo aba police military bali friendly n'abantu abafebo tebali friendly bonabona bantu. They are human beings. They are human beings. Waliwo revolution wetuuka nga ne weapons tulina kuzikwata. Yes, waliwo revolution wetuuka nga ne weapons tulina kuzikwata. Nga tulina okuvaako, nga tulina okumayuuka muko, ne tusalako amaka gaabwe, ne tukakumako omuliro. Mwakirabye basazeko business za minister, ebbaala ya minister in Kenya ne bagikumako omuliro, ne basalako amaka ge ne baka muliro, ne basalako banks ezo banka government zeekozesa ne bazikumako omuliro. Yoshengamba waliwo time wetuuka nga mulina okumenka muko 30 seconds. Kugamba if you don't be wild just for once, they will keep on stepping on our heads. Nti just sasirimu mu bbanga buli omu abadduse. This time sasirimu mu bbanga nga tewali muntu ali mu kwenyeenya. You will see the outcome. Tear gas nenga tusiga tusonga mbele. Robadoba style ntino business yani fast family ababbo buyinza baffe muliro nyingi nnyo.
ezo Capital Shoppers supermarket zaba Museveni, Mega Standard zaba Museveni, watoto church zonna za Mama Assassini, bogenda ku Silver Springs Hotel Mama Assassini. Baine bizimbe muno bingi nnyo bitusobola okuteeka ku muliro. Burn them to ashes, because ezo sente si za ntuuyo. Ezo sente, it's taxpayers money, our hard money. Sente zaffe zetulina okulabako, tulabe ku ambulances empya, tulabe ku ddagala mu malwaliro, tulabe mu schools of government, tetubiraba, because sente zaffe bazizimbamu za apartments, bazizimbamu zi supermarkets, bazizimbamu zi 5-star hotels, bagenda mu zi vacations using our money. Abaana abaabwe basoma mu New York, basoma kwegamba, they use our taxpayers money. So okubasalako ne tukoma omuliro on their buildings, we are paying back. Obostegera. So I don't believe in that rubbish. Ila munsonyiwe, because aba people power banji nnyo nabalabenga you're comparing nti Uganda police ye kuba kunyama, simanya Kenya police kuba mubanga. So kitegeeza tugina kubera mu fear paka last, right? Because we fear to stand up and demonstrate. We fear because we believe nti bo bakuba kunyama. We believe nti tiagasi owaffe ye ali different asiiwa. So kitegeeza tulina okuzinga kw'emikono bayonkefe. Embeera ya Kabaka abataka bajajjaffe ab'obusolya Katikkiro Charles Peter Mayiga abagenze Namibia, katulinde biki ebinaavaayo, biki banaatuleetera, oba bituufu oba bya bulimba, byonna tulinde tulabe ekituufu ekinaavaayo kye banaatugamba. Kubanga abantu bangi bagadde bagezaako okwagala okugenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka nga tebakkirizibwa. Ne bw'abadde ng'akyali wano e Buganda mu Lubiri, abaali takkirizibwa abantu kumulaba. Era nga amagye gagamba soboddeyo ofuna olukusa okuva ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga olyoke oyingire mu Lubiri. Nga Kabaka si yakuwa olukusa, wabula Katikkiro Mayiga yakuwa olukusa okugenda okulaba Kabaka, nga yamufuulanga mwana we, mutabani we, nti nno yasalawo baana bamulaba baana batalina kumulaba. Naye kati nno abataka bo bategeezezza nti be bazaala Katikkiro, be bazaala Kabaka, be bazaala ab'ebitiibwa byonna. N'olwekyo tewali alina kubawa lukusa kugenda okulaba Kabaka, kibasazeewo ne bagenda bamukyalireko boogereko ko naye oboolyawo balabe ki ekiyinza okumuwonya era ki ekyabaawo, kubanga okuva lwe yalwala abadde tebamulabanga kwogerako naye one on one. Nga Kabaka bamukweka bukwesa abantu tebakkiriza kumulaba, naye gwe mulundi ogenda okusooka okwogerako n'abataka nga balinga bo. Yes, abataka n'abataka nga boogerako, kubanga kibadde kirudde okubaawo nga Katikkiro amukweka bukwesi. Katulinde biki ebinaavaayo, tujja kuba tubibategeeza. Kale mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abakuume, tujja kuba tuddamu. Mweraba.